Osoko yotango li camping ku mikono. Handcuffs. Ngoli musibe. Kati blaza dani omuntu ngali camping tewali nnyo kyamanyi kyokwata. Ate wali kyosobola kukola. Era omuntu gwokwata ku bwa butonotono. Kiraga no excelling. Yes. Oli musibe. No excelling. Ebintu byobeeramu tebiba nnyonnyo by'amaanyi. Osobola okulota ensolo ennene. Ensolo. Ente. Olota ente kutayiza, olota ente nga ente. Ne ka skeleton n'embuzi nga biri mu kirooto. Ngente etendereza. Ngeri katuuti etendereza. Nga batende ngayimba naye nga nente mu backinga. Kati nga skeleton n'embuzi webiri awo biri kona dance. Ali nga bayimba nakayimba ka Yesu. Naye abana bamukama baloota ebintu musumba. Kati naye ate no yagala no okwetegereza nga yali mu buliwo yali alina akapapula ka $. Akapapula ka $. Nga kalamu. Nga akalina mu buliwo nga bakamuwadde. Agenda okebera ente mukyala kyente ngente kalina mukyala. Bw'osoma Zabbuli 22:12 egamba wuliriza bino ebintu abantu balooza tebiri mu Bible ndi Psalms 22:12. Seddume nnyingi zineetoolodde. Seddume teziba ntensajja. Oyinza okulengera emmona n'ogikuba. Neevaayo. Odduka ogironda omusota ne gugimira. Tota wanakubuuza musumba. Kubanga kati ebibala makungula. Gwabo gwe wansi gwanguzi mukisa. Tegeeza omukisa gwoba tukubye omusota ogwo toyina mukisa. Ngugenda kulya buli kyofuna. Waliwo ate oli eyaloota nga yalengera omuti omuyembe n'asembera alabe omuti alabe oba anajjako emboona naye gye yakomanga okusembera mu muti gukala bukazi. Ekyo si kikolimo obukolimo. Kati wayinza okuba waliwo ebyoto by'oluta abantu abamu balota ebyoto naye n'atabisaako mwoyo era otakola musoma n'akakyota emirundi ekyo kyoto kinnemeddeko otabiri nako nnyinno engeri yokka gyakikunyunyulawo yokikubalamu amaanyi teyeefiiridde yagamba no kimulemeddeko naye ng'akikunyumiza ng'asaaga. So nga ate brother Dani Katonda yagatu abantu tube tulisinga level of excellence, level y'obusukkulumu. Oba oluusi osobola okulota omufu ng'akuteekako kanula mu kirooto. Ate ekyo kibi. First of all kiyinza okuleeta spiritual dryness, obukalu obw'omwoyo. Njya basomesa ku spiritual dryness. Anti nange kyebalenda okubuuza nti kyata obukalu obw'omwoyo ng'oli dry. Kati abantu abo bawulira ng'agamba nti musumba nze ne bwembuuza Mukama tayogera yandiba mukalu. Omuntu asobola okujja omufu naye nga alina kyaleese ekikugasa. Bayibuli ebuuza tetwakasoma wano ffenna akanyiri Isaya 8:19 mwana wa Mukama lusome Isaya 8:19 ti naye ebyabalamu twandibibuuzizanga bafu. Musumba nga simubuuzizza kati bajja nengamba mwana waafe gundi mwegendereze. Ensi y'omwoyo tegatta toyina ogattira n'abafu. Kati ate kati tulaba nti omufu awambye omulimu gw'omwoyo omutukuvu ate oyinza okuba yamutumi. XpotTV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 86 5 Cambridge Junior School,
A well for knowledge. XpotV kwe mkutu kwe tuli nkwaniriza gwe na tulaba n'olwalero tukomyewo okubanga tweyongerayo n'emboozi zaffe zino oba okusomesa eggwanga ekigenda mu maaso mu nsi both ey'omubiri n'ey'omwoyo. N'olunaku olwaleero ndi ne Musumba Peter Sekitoleko owa Prayer Power Church International, temukerabira nkukagattako. We are going international. Musumba ndowooza anytime it will be a ministry. Anytime from now. Ganyitanga ministry. Nsanyusa okulaba Musumba. Amina sir. Nsaba obuuze ku batulaba. Abalabi baffe nsanyuse okutegeera nti gye muli mwe bali kugoberera sawa ya Kingdom Business. Tuzze fe omulimu gwaffe tetuli nnyo mu byabufuzi. Tuli nnyo mu bya Bwakabaka bwa Katonda. Abantu baagala nnyo ebyobufuzi naye simanyi bali batwala mu ggulu. Ebyobufuzi birungi naye nabyo birina we bikoma bya ku nsi wano. Naye waliwo kiri kubanga bwe tunaava wano tulina ate we tulaga. Kati nabwe wetegekedde ebyensi kiba kirungi n'ensi eri ey'eggulu naye ogyetegekere. So omulabi waffe atugoberera no commentinga no sharinga waliwo bendaba nga mutadde video zaffe ku status zammwe bane Mukama abawo omukisa. Amina. Mukama abawo omukisa. Awo batutambuza okubulira njiri okunawo okubulira njiri. Nze Musumba Sekitoleko Peter era nga nsangibwa Lugala ku 0756 12 96 98 0752 0756 sore 12 96 Mukama abawo omukisa nga mugwa mugoberera mu commenting. Musumba nga tetunaba kutandika kansooke mpisewo akantu katono nnyo ngawe mukiwulira. Kansooke mbajjukize aba Alpha Media Production abakuguka mu kwata emikolo mbaga buli kimu ebintu ebigwa mu form eyo photoshoots byonna babikolako. Namba yaabwe y'essimu ogikubako eryawo wansi. Quick response kye basinga okutegeera. Musumba olunaku lwaleero otuleeteddeyo kaki? Otuleetedde kuyiga ki olunaku olwaleero? Olunaku lwaleero njagala omulabi waffe tubeeko kye tuyiga. Bulijjo. Yes. Yatunulire ku birooto ebiraga failure, ebiraga okulemerwa okubotola. Olabira birooto kibyola noga nomanya nti kati kyeka no wano no wendi sina success egenda mu maaso. Yes. Dream showing failure to break through. Ebirooto ebiraga nti toyina we waabadde ku kubotola. Okay. Era bo biranga wano Mukama ayagala asabire kubotola kubanga ebirooto bye ki? What are dreams? Dreams are spiritual monitors. Olwa bagamba nti nza ekirooto just abasayansi batugamba nti ekirooto just bye wayisemu emisana byobeera wejjukanyamu ekiro. Era bo batugamba nti temubikiririzangamu. Ebirooto biva mu sources nga nnya. Kati waliwo ebiva eri Katonda, waliwo ebiva eri Sitaani, waliwo ebiva eri okukkuta. Esobola okukkuta oba okusula obubi. Soko lindeko okukkuta. Kati n'okukkuta kundoosa. Osobola okuba okkuse n'oloota. Kisobokera ddala n'okusula obubi. Ekyokusula obubi nzikiriza naye okukkuta. Kati ate awo sekutegedde. Kisoboka. Bo bano bakimanyi. Ate batugamba batukubiriza okwebaka nga tukkuse. Tusobola okugenda ku makya nga tulina amaanyi. Ate n'okwebaka ng'okkuse ne kiba scientifically kibi. Kubanga emmere eyo mu mubiri butwa ekiro. Kubanga omubiri gwejjanjaba kiro. Ekituufu ekyo. Kati bw'oba ate ng'oyobase okusa emimmondo olidde ensawo y'akawunga kati ate oli kweyonoona. Ate batugamba ogenda kwebaka nga tolidde enkyo ogenda keera ng'oli munafu. Akabonero actually omuntu olina nakoma kulya ssaawa nga 12 nene nnyo ssaawa emu kasazi sukkaawo either diabu snacks nywa kajuisi nywa ekikopo ky'obugi nywa ekyayi n'eryenvu buntuntu butonotono. Ekyo kirungi mu mubiri n'emwoyo kirungi. Kirungi era kijja kuyambako agalooto agabi. Waliwo ebirooto ebyojjoko. Mbadde manyi we nebaka nga nzikuse nfuna ebirooto nga ye birungi kuba kati webakidde mu ssanyu nebyo tebirina kubeera bya ssanyu. Omulokola alina kuba zino statement bbiri. Alina kuzino statement bbiri elonderawo emu omulokole gy'aba atwala. Live to eat or eat to live.
ase kirungi okubeerawo lwakulya era olina kulya kubeerawo kati olina kubanga you eat to live. So ekyo omwana wa Mukama yenna ndaba akayiga ako. Yes, we don't live to eat but we eat to live. Yes, kati kiri kyogambye nti omulokole atakiza mu birooto. Katonda yateekawo omuntu, Katonda ayogerera mu ngeri nnya mu birooto. Nene sana yabyogereramu naye byakonda tulina wetubira sani yakukutirizawo nnyo. Sitaani buli kamwaka Katonda sitaani anti ye mukopi naye wonna ani asinga okwogererawo? Sitaani si yasinga okwogera mu birooto watu wonna Katonda ayogererawo lwakuba kati kisinzira ani gwe wadde nnyo okutu kuba mu birooto sitaani alimba nnyo abakkiriza mu birooto naye byasaani biba vice versa era ogenda okubiraba nga tekikwataganye studyinga oyinza okiraba nga kirimu kikusupportinga kwonoona bwekituna kyo ebirooto byetaaga kugaidinga. So Katonda asobola okwogera mu birooto, asobola okwogera mu kwolesebwa, asobola okwogera okwolesebwa n'ekyoto byawukana bitya mpozi muso andi kati okwolesebwa tusobola okuba tutudde wano n'obaako Mukama kyakulaga kusobola okuba mu buliwo real time ng'otunula oba vision kibayita vision Mukama n'akuba kukaku wano bagamba nti mbadde awo n'entambulamu mu birowoozo n'entambula oyinza okuba ka flash Mukama ka trance Mukama kasukirayo kaawo n'olengera oyinza n'okuba nga n'omuntu gw'olabye ali nga kaleerwe oba mpereerwe oba mu America noga sister gundi ndabye waliwo sister ali mu America ndabye waliwo kino kigenda mu muntu kwakwe emmotoka gy'abadde ali nyenga efunya akabenje naye ng'otunula sigamba nti obadde osumagidde mungi oba ekyo kasituka kijjamu okwebaka kirooto kati asobola okwogerera mu bantu adda nosobola okujja n'oŋŋamba Mukama yaŋŋambye bw'ati kyobadde okola kibi ekikomi nga bannabbi nayogerera ku muntu mwana mugamba ajja kugamba nabo ata bannabbi actually temuli mu nsi nti ono nabbi buli muntu asobola okubeera nabbi si kirago kya Bwakatonda anti kati ekyawandiikibwa kigamba nti Kristo yatufuula bakabona era bannabbi as long as you are in Christ. Kati byavaawo biri ebyendagana enkadde nti strictly nti waliwo omuntu luba nalunyirira Katonda yalulonda kati ekirala waliwo kye bayita actually awo ndisomesa waliwo ebika by'abannabbi kusinga ku Bible. Bannabbi bonna bannabbi ba Katonda. We can categorize them according to scriptures. Akogenda katusomesa esi kati naye nga ndikasomesa God willing. Kati waliwo ekirala ekigambo kya Katonda Katonda ayogerera mu kigambo kye Bible scriptures. Osobola brother Daniel okubaawo ng'owuye embeera ekkute n'ogamba mbikule ku Bible yange ogenda okubikula boti n'otuukira mu kanyiriri ne koogera nawe n'ofuna answer ekiwundu n'owulya ng'oddiddwamu Katonda ayogedde onfuna mpulira Katonda ayogera neki n'embyawandiikibwa so Katonda ezo z'engeri nnya. Kati wali nagambye ebirooto waliwo engeri emu Yesu kuwadde nti ebirooto biva mu sources nnya. Nagambye biva eri Katonda sitaani okukuta oba okusula obubi nekira imagination from your thoughts ebirowoozo byo tugambe kye ne basendowoozaako ennyo olaba oyinza okuba ng'olina ekintu kyoyagala oyiseewo ng'oli oyagala kiyitewo n'okiroota ekiro newe convincinga wakyesibyeko nnyo mu bwongo obwo newe convincing badde manyawo Katonda bayogeddeko nange Katonda nyanukudde wanti obijo olina okubistudyinga Bible gabo era ab'omwoyo abakebera ebintu eby'omwoyo kazi examining kati nga tunakugenda wali wotuletedde njawula ntya source y'ekirooto kyange anti ekirooto ekyo ekirooto Katonda yagedde anti ekirooto is just an interpretation of a proverb nzivunula ya lugero just omanya okitambuza n'okiwulya kyatambudde kitya n'okirivasinga kati ogenda okulaba nga tekigatta era waliwo omuntu akuwa ekirooto n'ogenda okulaba ate abamu ayagala okimuddemu okufa okulaba naye nga kyamu ayagala okimuddemu okufa obufi olwo omusumba omwe yagamba nti nze osooka okunkubira nkunyonnyola ekirooto nowangunji okiŋŋamba bunyonyola n'okinnyonnyola nema negamba nkyali bizemu ngenda kuddira naye siba bize nti
ndi nina ebyenkola kuba nswale nofuna obudde okuwuliriza naye mba njagala sooka kubuuza Katonda nakyo kirungi okubuuza waliwo ekyo kyosooka okuddamu nga tomaze na kubuuza Katonda kisoboka naye waliwo kyotasobola kuddamu olina okusooka kugwa mu maaso ga Mukama okyetagamu divine energy oba n'ofunako omuntu omu bwe mwegatta gwe kennyini oba omusumba gw'okitwalidde omuntu omuvunuzi w'ebyoto ne mwegatta ne mukitunulamu era bano abalabi baffe bw'osinikira omusumba ekirooto n'atakuddamu maawe tonyiiga mulimu ebimu kuba kati ye omuntu yaba ayagala omuddemu awo essaawa yennyini wakubuuliza kandi kati waliwo oli omuntu asobola okuddamu naye nga byakuzeemu bifu kati nga tugenda kutegetinga kiki Katonda kyakola akuyiiza onakukutula tugenda kuteeba ki Katonda kyayagala oganda kukutegeeza message eri tojja ginywegera erimu onfuna so Katonda asobola okukiddamu wemba sikitegedde naddamu n'akimpa ati gwe tewalabanga ba Yusufu bwe yagenda wa Falawo yakola ati era n'asooka bafunanga consistent dreams ng'ekyoto kyeddamu nekyeddamu badde munye byakoma ku mirembe egyo nedda ssebo era ne kati ekisawo ekiri so kati omulabi waffe olwali yafunye ku birooto ebiraga failure to succeed there is failure to succeed olemereddwa okubotola woolabira nti birooto kyebiraga nti waliwo okulemerwa mu kubotola ngomaze kukisabira nnyo ekintu obanga ekintu okiremeddeko nnyo oli maaso ga Mukama kati wayinza okuba waliwo ebirooto by'oluta abantu abamu balota ebirooto naye n'atabisaako mwoyo era okakula musoma n'akakyoto emirundi ekyo kyoto kinnemeddeko otabiri nako nnyo engeri yokka gyakikunyunyulamu yokikubalamu amaani teyeefiiridde yagamba no kimulemeddeko naye ng'akikunyumiza ng'asaana so nga ate brother Dani Katonda yagala abantu tube tulisinga level of excellence level y'obusukkulumu sumbanga wanoonya akanyiri kayagala tutunulemu njagala kubanga wengira nga mbajjukiza God Hills Herbal Medicine bano bo basinzira Kampala n'eggulu ate nga bakola ne delivery bano simanyanga ndwadde yannemerako simanyanga bayire batwalidde product y'obupya bayina akabakyala n'akabasajja waloke bayita putulu bambu power ako bakakoledde basajja abatalina maanyi abantu abakulu baba bakitegeera bagamba nti nga talina maanyi n'abakyala nga bwe kasera bayabira okubugumya amazigo omwami n'abakolayo ka sweet girl gwe nayagadde okubafuna nagamba balina delivery basobola n'okutuusaako ebintu byonna wooli osobola okugenda ku WhatsApp zaabwe noyogerako nabo nobanyola obuzibu bwona kuwulira kyolina okufuna enamba y'essimu koyinza obafuna eri 0706064923 amina so yes kadaniero njagala buli mulabi waffe yenna agenda okulaba enjiri eno agenda okuwulira byengenda okwogera mukama afukeko this anointing of excellence amafuta g'okusukkuluma kati nga Daniel gana amafuta yagalimu yes era bw'osoma Daniel 6 olwokusatu agamba awo Daniel oyo n'agulumizibwa okusinga abakulu n'abamasaza kubanga omwoyo omulungi ennyo gwali mu ye era kabaka yali alowooza okumukuza okufuga obwakabaka bwonna wangi yagala n'okumutekawo ku level ye agamafuta gaba gasukkirire excellence kati ekyegulu kyeritusuubiramu ffenna abaana ba Mukama tetuyina kusukkuluma tewalina kubaawo ng'ali mabega kubanga ekyawandikwa kigamba tunaabanga mutwe so si mukira era omutwe gw'excellinga mu buli kimu kuba buli kimu buli refer to the head yes era yewali anti yewali ka computer kali akafuga byonna wali kali akakipa akatambuza buli kimu so Daniel n'asukkuluma kati birooto ki by'osobola okufuna gwe mwana wa Mukama aliyo nolaba I'm not excelling anyway ekisooka osobola okulota ng'enzigi zonna nzigale mu kirooto luwa tusomesa ku miryango nti oloti enzigi tekiri connected ate kati waneeno kirala wano olota nga oli mu kizimbe naye ng'ate olina musibe enzigi nzigale toyina woyita
basaini toyina gyolaga era wotegeera kati ate waliwo asobola okwetangeza oziyitamu zeggula wotukanga zeggula. That is exciting. Waliwo omukyala yatunyumiza ekirooto yaloota ng'ali mu kizimbe nga baamusibira mu nzigi zaali 27 kizimbe kiriko enji 27 era nga lweggula lumu nga yalaba ekisa mu maaso ga Mukama. Bwe yaddamu okutegeera ng'ali zana n'addamu okutegeera ng'ali Kibuye awo n'atambula n'abantu n'agenda nga ateereddwa nozo bulamu bwe bwateera okuva ku ariko ebyoto obilooto era ogenda okulanga n'ebintu bikyuse abatakwata ssente ng'ozikwata abatakwata ssente nga zitula mu ngalo nga zitandika otuulamu olooto enzigi zeggadde ki ekireeta ekyo busibe bayina okuba baakuloga oba nga gwe olina oluggi lwe waggula ne lukuviirako okusibibwa n'ofuuka omusibe ku lw'oluggi luli. Okay. Kati kuba kati olaba katunula mu makomera mulimu abali eruzira nga emisango bagikola mulimu n'abaliyo nga tebagissa babasibako misibe kati bayinza okubanga waliwo yakikola nga without your knowledge. Yes. Wona ababyekolera. Yes. Kati ekirala osobola okwerota nga oli mu kkomera ekkomera lya bulijjo lino ery'omubiri naye n'olota nga oli eyo oli ruzira oli ne mukayero. Actually ruzira tewali yellow yeka waliyo ne pink ne purple gundi purple red osobola okwelota nga oli eyo yala gwe tusinga okutegeera esi yellow yeka osobola okwelota nga oli kempingu ku mikono handcuffs ng'oli musibe kati blaza dani omuntu ng'aliko empingu tewali nnyo kyamaanyi kyokwata ate wali kyosobola kukola era obuntu bw'okwatakwata ku bwa butonotono kiraga no excelling. Yes. Oli musibe no excelling ebintu by'obeeramu tebiba nnyo by'amaanyi osobola okuloota ensolo ennene ensolo ente olota ente ekutaayiza olota ente embwa zino zempulira ezoogera nti olagawa naye mangu mukyalo nga zikwetoolodde onfuna oli yagamba nti yali enkera agenda kusayininga visa ye yagenda n'aloota ekiro the night before nga ente yeri mu office nga yegala luzungu nembuuza where are you going go back kati waliwo era neyaloota bwatyo eyaloota yali muweereza nga alina gyagenda okuweereza naye n'aloota ekiro nga ente ne kaskeletoni n'embuzi nga biri mu kirooto ng'ente etendereza ngeri katuuti etendereza ng'ayimba naye nga n'ente emubakinga kati nga skeleton n'embuzi weebiri awo biriko na dance ate nga bayimba nakayimba ka Yesu naye abaana ba Mukama baloota ebintu musumba kati naye ate nno yagala nno okwetegereza nga yali mubuliwo yali alina akapapula ka $1 nga kalamu nga akalina mubuliwo nga bakamuwadde agenda okebera ente mukyala kyente ng'ente ekalina mukyala mu kirooto nemubuuza ani yakulagira nti ffe tukwata $1 so obusibe munsi ebintu mukirabika ndowooza omuntu akyogera kikujja mu bwongo nawe nekigira ebintu byogera olaba wali waganda bandaga abasajja befera kati ebyo bibayira wata ye mazima tebiriyo that's one not there it cannot happen how nenze nanga musomesa imnanga mbiwakanya ebintu mbuuza nti otya kubanga ogamba nti omuntu aloote lwaki wendo nga mvuga emotoka ey'ebbeeyi kyo sikiraba naye kyente kyo kikola anti okulota nga ovuga emmotoka ebimu tebitegeeza nti ogenda givuga emmotoka waliwo mu kyoto bwetegeeza obuweereza era bw'olota nga ogivuga ekulema manyira mu buweereza era bw'olota nga olina kalina ekiyinza okuba nga si kyakalina kina kyakitegeeza anti kati kankubuulire buli kyona kyona eggulu kyerikulaga tugeze olwose ng'ozimbye kalina oba obusobozi olikulaba osobola naye ejjukira omusajja oli omusizi bwe yasiga ensiga ennungi n'omubi n'akola atya kati eggulu bweryogera wabawo nesitani naye nga naye azigamba nina nange okubizikiriza kati kiri erigwa okuyimirira osabe Daniel bwe bamuwa ebintu okuva mu ggulu baabimuwa
ne Bible gawe byali bijja we biti ate omulangira we Buperusi nakola atya nabiteega kati keggulu likuwa kati kiri eri gwe okusigala ng'oyimiridde Katonda n'asindika malayika ejjerwale n'omulangira waki Buperusi abamasaza ab'omu bbanga yes kati eggulu lyogera wano sobola okulota Brazil ng'ogenze mu America kituufu eggulu likyogera naye bw'okyota obuloosi tokomaawo nange ngenda mu America ojja koma biroota tojja birabako ekitegeeza nti womala okukifuna kiwonge omusaayi gwe kisabire kibeera mu kikaabi yes olina okugamba Mukama let it manifest in the physical world kibi akwota buloosi n'odigida ekirooto bwe kiba ekibi bw'okifuna kisazeemu n'omusaayi gwa Yesu kirumbagane kyonna kyekiranga kyekiteesa mu nsi y'omwoyo omubi kya planning okukola anti oli agamba musumba n'embisazaamu newembisazaamu newensiiba tebikola naye kirungi newensaba ate tekituukirira no andi kati kola mu bulamu muno tulina kwekebera ng'abantu n'omanya kikyoli munda tulina kwekebera lwaki bw'osaba tebikola tufuneyo kaakadde akabuuza Mukama Bible egamba mu Zefaniya Mukama akyawa bateebuuza tulina okugwako mu maaso ga Mukama yogerako nange Mukama yogera kiki lwaki tebikola nazza musango ki naye Mukama ayogera n'abantu mu ngeri nnyanzi kugambye tugende mu maaso ebyaddala musumba mubuliwo ate kati bana batugamba nti nagenze mu ggulu awo bonyizo bakkiriza naye kati nze ngenda soma era n'enkyera njasoma ekyawandiikibwa era nga kyekimu lwaki babagenda mu ggulu lwaki anti bo basinkana Katonda naye ffe tetumusinkana Katonda singa yateekawo nti engeri y'okumusinkana agenda mu ggulu singa zino engeri endala teyazisa ogamba ng'ebirooto biki naye Katonda yateekawo engeri actually kankubuulira ekyo story nayo nja gikola aba bayogeza nti bagenda mu ggulu those are fabricated stories ekyo ekigambo emakosa ekigambo ky'oluzo stories ezimu zibeeterezibangingirire okufuna views si translation yakyo abamu bw'otunulamu abamu bye boogedde tebigatta ekyo kituufu lwaki Katonda yandibadde wa bulimba bw'atyo anti batugamba eggulu ddene bulimba mulambuza paati yiye newakubadde olaba kwakula ebintu by'omwoyo kimanyi osobola okulambula mu nsi y'omwoyo osobola okuba naye n'olaba Amerika yonna yonna n'ogitegeera Mukama wabasaze okukwolesa Amerika n'agikulaga yonna kale bw'oba ogambye eggulu ng'ogambye Geena oba ogambye bwagenda mu Geena tubuulire ebiriyo nga bimakinga nebiri mu kitabo musumba tuwe engeri endala gye tumanya nti tetuli mu kwekiseringa kati bana abagenda mu ggulu mubabuuze emiryango giriko emeka kubanga eggulu liraga Bible eraga emiryango mubeereko obuuzi bwe mubabuuzabuuza oli bwagamba tugenda kukola program funeko ku byawandiikibwa sooka omukwatekwatemu ojja kulaba nga ananagira musumba batugana questioning ennyo abantu ba Katonda nti ayinza okukuba eki anti abe bajja okufuga abo bantu te bajja kuvuga kati ngambye osobola okuloota eki ente nga zikumonitalinga zikwetolodde abamu sokuba ya black sokuba yakimanya ente teri yokka kati wano Bible ne ente oba embwa bw'osoma Zabbuli 22:12 egamba wuliriza bino ebintu abantu balowooza tebiri mu Bible ndi Psalms 22:12 seddume nnyingi zineetoolodde seddume teziba ntensajja ez'amaanyi eza Besani zinzingizza puliriza banjasamidde akamwa kaabwe ng'empologoma etaagulataagula ewuluguma 14 nfukibwa ng'amazzi n'amagumba gange gonna gasowose omutima gwange guli ng'obubaani gusaanuuse wakati mu byenda byange amaanyi gange gakalidde ng'olujjo n'olulimi lwange lwegatta n'emba zange era ndoose mu nfuufu y'okufa kubanga embwa zineetoolodde
kati zino ki kati embwa watu asine seddume neziseddume kati nembwa weziri zinneetoolodde ekibiina ekyabakola obubi abantayiza bampumudde engalo zange n'ebigere byange kati nekyandikwa bw'okiyingiramu n'osooka olumba ezo esseddume z'ebbesani embwa ezeetolodde kati abamu kati waliwo abantu nga ye ate taloota nte alota musota gumutambulirako waliwo ye eyali nga alota musota naye nga bwe yeetika ekidomola ky'amazzi nga gujja gumuvaako ng'embwa bwetambulira ku muntu mu kirooto ogusota ogunene nga gutambulawo naye akulembeddemu gutambula nagwo bwe gumugirako ali mu kirooto okusikulunda gwakoowa ng'awummula nga gwezinga enkata ng'atuulako ekyo kyandibadde kirungi ayina omuyambi kasita obeeramu ebyo katwewandisanga ng'oyo ekyo ekintu kyalina okulumba nga ezo ogwo omusota yazaalibwa nagwo bano betuwulira abalongo nti yazaalibwa na musota ne gubula oba ne gufa oba olina okusaba ennyo waba otasaba ennyo bufumbo bwandigaana n'omukisa gwandiba gwakubala ekiraza nti musumba basically okuloota ekintu kyonna nga kiri mu animal kingdom si kirungi ano osobola okuloota animal ng'etegeeza bugagga ng'oli mu nte ng'otegeeza bugagga naye ente y'obusibe ogiraba eyawukana ne ziri eziraga obugagga oyinza ente y'obusibe oyinza okuba ekutayiza ekugoba eyinza okuba tekugoba naye ng'olaba ekuziyiza sinkambo nyo naye nga erina obusayi naye bwekola ogirose eri ku kituuti eri mu ofiisi yekutegekera wootuula eyo teba nti nnungi naye wozoota ng'ozirimu mu bungi nga gwazifuga obwo bugagga nedda kiyinza obutaba bwekito ey'obugagga naye esobola okugyemu naye nga ya bugagga so gyotanga eryemu kati oyinza okuloota ente ng'ogikama kati wabaawo n'ebyoto by'oloota nekigambira nti kino si kituufu mumujateeka mu comment section gwente gwojja oziroota otya onfuna ndowooza ng'olaba musoma kati waliwo ate ng'oloota abasirikale oba abajaasi nga bakutaayiza enjuyi zonna ate ebintu abantu babiroota nnyo abasirikale nga bakutaayiza waliwo ababaloota nga babalwanira ekyo kirungi ng'oloota abasirikale balwana ku lulwo wabaloota nga babataayiza baagala kukuba masasi baagala kukola ki awo waliwo question mark oyangamba aloota nnyo abasazi nga bamugoba oyo naye ayingireko musaala osobola ekyabasirikale osobola okweroota ng'olemereddwa okusomoka omugga obadde otambula katiniro bwoti ate nekakankana ate n'okomayo mabega sigwayo sigwayo maama sigwayo ofuna kasobola banga olemeddwa okusomoka omwala nga munene olemeddwa okusomoka manya tonabotola waliwo ekiganyi naye bw'osomoka oba bulungi breakthrough genda kwebaza oyinza okulinda ng'olinnya olusozi naye ate ng'oserera odda wansi olulinnya ng'oserera ate oloota ng'ogwa ate nga ogambye okusala entuka makati n'agwa bugwe n'ogwa mu mazzi bizibu byerere kubanga first of all bwenu otanga obbira mu mazzi ogwa mu mazzi bizibu ate oyinza ogamba kakankana nenga gwamu nempuga wuzi ate tutya oyinza okwerota ng'oli mu sengenge babudi waya oli mu sengenge obwo nabo busibe ekisenge kifaanako nokulota nga olinga mu kisenge oba ebisenge nga ebisenge biggale ate oba olagawa kugamba era bifaanagana era byona ebyo bitambulira mu layini emu gyakusibwa oyinza okulota omusota nga gumira ebibala byo oyinza okulengera emmola n'ogikuba nevaayo odduka ogironda omusota negugimira totabannakubuuza musumba kubanga kati ebibala makungula gwabugwe wansi gwanguzi mukisa tegeeza omukisa oba tokubye omusota ogwo tolina mukisa ngugenda kulya buli kyofuna waliwo ate oli eyaloota
nga yalengera omuti omuyembe n'asembera alabe omuti alabe oba anajjako emboona naye gye yakomanga okusembera nga omuti gukala bukazi. Ekyo si kikolimo bukolimo. Kati so bambi musumbu yaliko buzibu ebintu bino olaba brother Dan family mwe tuva tulaba abazungu bo baprosperinga nnyo kubanga bo family zaffe tezibaddemu nnyo ebyo byabusamisesamize tebabyenyigiddemu nnyo abawalabu ebyokusamira mu ebiri abawalabu bonna awulira bafisayo n'olunaku buli wiiki ne bakuŋŋaana bagende banywegera amayinja ago agali eyemmeka so ng'ogyeko ebyo naye bwana abazungu bali kati batandise okubibayingiza kuba bawasiza abakazi abaddugavu obusamize kana bugenze bubalya naye nga luli emabega wali mu mulembe gyabwe gibaddenga mirongofuko onfunye nkifuna ekyo onfuna okulota omufu nga kulembeddemu tugeze ogenda kola ddiiru naye nga yakukulembeddemu omufu mu mbuga obanga yafa bufija singa nkimanyi nti yafa naye nga atambula naye andi kati mu kirooto bw'oba otambula n'omufu tegeeza tomanyanga omuntu yenna mu kirooto bw'oba tomanya nti ogwe naye mufu weetaaga okusooka okusabira ekyo ofune amagezi mu mwoyo agakumanyisa nti ono mufu kyolaba Zabbuli kambasome wano akanyiriri Zabbuli 19:9 Blaza Dan bino ebintu bibiri omwana wa Mukama alina okubimanya mu kirooto totyanga kutta mu kirooto totyanga kutta olaba nti bati omusaayi mu kirooto kati omubi asobola okugira nga mu maama wo bataatawo n'owulya ng'otidde maama nange oyisewa kutta oyo taba maama wo taba taatawo nga mujidemu buliwo wano omuzadde wo obuliwo nolaba azaaga kutemako nsingo ate bwemugambako ye nanzita bwemugambako ye nanzita ati bw'ofiira mu kirooto ne mbuliwo wano omuntu bwakwangula ensi y'omwoyo yeefuga ey'omubiri ekyo kyemba nina okugamba ensi y'omwoyo yeefuga eyaki ey'omubiri egamba etya egamba Psalms 99 verse Psalms 119 verse 98 byewalayira bingeziwazza okusinga abalabe bange ani ayogera Daudi byewalayira bingeziwazza okusinga your commandments have made me kakusomere mu y'oluzungu manyi waluzungu mwana wa Mukama osomanga ne ku y'oluzungu nayo nnungi navunuka bulungi bw'obanga olumanyi kirungi nnyo olusome Mukama abatakwanga kisakulumanya etisoke you through your commandments make me wiser than my enemies okuyita mu biragiro byo onfudde omugezi okusinga abalabe bange waliwo omuntu abalina omwoyo oguli sensitive waliwo omuntu gwenda banetegera mu kyoto yafa oyo simu tuufu kyapanga nkiraba ne bw'oba tomumanyi oliwo nomanya nti ono simu tuufu ensi kati waliwo abantu nga musumba nalabye nga ndya nga jjajja nga ampa emmere jjajjawo mulamu yafa njakwade n'olya nga tajinombuza lwaki wabadde tokijjukira nti yafa simutoto mba simanyi nga mbijjukidde n'okubaka kati ndowooza ofuna oba oluusi osobola okulota omufu ng'akuteekako kanula mu kirooto ate ekyo kibi first of all kiyinza okuleeta spiritual dryness obukalu obw'omwoyo njja basomesa ku spiritual dryness anti nange kyebalenda okubuuza nti kikyata obukalu obw'omwoyo ng'oli dry kati abantu abo bawulya ng'agamba nti musumba nze ne bwembuuza Mukama tayogera yandiba mukalu nze musumba ne bwensaba n'enkuba tewali kikyuka eyo nayo topic betunagireeta spiritual dryness awo ninawo ebibuuzo bingi musumba abaana ba Mukama beebase mu makyaki myaka na myaka naye nga tebalina answer yes spiritual dryness omufaso okuleta spiritual nga bakuteekako kanula oba nga bakuba empiso mu kirooto yakukamula so kanula ayinza okuba nga kuteekako kanula ayinza okuba agenda kuleeterako endwadde nga buli kasente koofuna bulwadde tojja kubotola obanga atereramu noddayo ku mulimu olukuwoza omwezi dwaliro noddamu okulwala wakiri toki ekwokya olwota omubbi akubbako bbaaga yakunyakulako bbaaga ekyo kiri lweya akunyakulako bbaaga jukira bbaaga ekiikirira kimukisa agikunyakuddeko mbadde ngenda gamba bugagga oba oluusi oyinza okuba olinnye emmotoka bwoti nosookayo bbaaga ogenda okukuwanika kwa kagere ng'esimbudde
egense batumidde ka balota ebintu olota ebintu ebitategereka gamba ng'ebisaanyi siga mu birooto nadala byewalula ebyo ebyekkalakkala ez'enjawulo gamba ng'enswera biki mu kirooto okubotola sikirabangako bukyangamba kati buli bwolaba omufu mu kirooto bino bintu wammanga bino bisikadinge omufu mu kirooto bineno byaleeta wammanga omufu bw'omulamu mu kirooto abatta bulamu bwe obw'omwoyo Musumba kambuzeemu katono nnyawo nkimanyi n'abali bakyebuza tewali omuntu asobola okujja omufu naye nga alina kyaleese ekikugasa bayibuli ebuuza tetwakasoma wano ffenna akanyiri Isaaya 8:19 mwana wa Mukama lusome Isaaya 8:19 ti naye ebyabalamu twandibibuuzizanga bafu Musumba nga simubuuzizza kati ajja nengamba mwana waafe gundi mwegendereze ensi y'omwoyo tegatta toyina ogattira n'abafu kati ate kati tulaba nti omufu awambye omulimu gw'omwoyo omutukuvu ate oyinza okuba yamutumi omwoyo omutukuvu akolera waliwo kitaffe mwana ne mwoyo omutukuvu yagamba Yesu ng'agenda nti ndibatumira mbalekedde ani gwe batulekera omwoyo omutukuvu kati gwe omufu ani yakuwa omulimu gwe twagala okumanya ani akusasula kati abafu kyebakola bakita impersonation kwetumiikiriza ekyo ogwo omusango wano mubuliwo era balina kubwa bukubwa mboko kati mwana wa Mukama baddagamba era ze maama nzenda bajajja wange andabula ndogere baleeta wagwe badde omwoyo mutukuvu kati omufu yakolera mbate manyi omufuli bw'omulaba nga azze mu birooto byo brother Dan bwati muliro abatta kye bayita spiritual life yo abatta obulamu obw'omwoyo talina kirungi kyajja nakyo ne wabanga yefuda wegendereze buli omuntu oyo gw'oloota wandibanga gw'oloota ng'omufaanana nti teyafumbirwa naawe obufumbo bukutte otambulira mu bulamu bwe olina endwadde yali emuluma naawe ekulemeddeko yali mwavu naawe oli mwavu owoza ndabula musumba tebita musumazire bwensaba ate abana Mukama olaba nze nga sinasabira musooka ne mubuuza kiki ABC nembuza mubuuza abamu era akujinga ate with the time ogenda okulaba atandika okubulira amazima soba kino obusibe buli wano era bwe mukwatawo mwenna ogenda okulaba obusibe bugenzi bana Mukama tebasanide kola kintu kyo kubane mudwali bakubuuza nti gwe wenyinyi wakuluma diagnosing someone era olimba nti wano ate wano wakuluma agenda kubulya symptoms zawe natenga obuzibu buliwa wali kyo tuba tunokusooka okukola ki okumanya kiki entambula ye erimiridde etya olooto oyambadde engoye nga za bituli engoye nga zirimu ebituli musumba nti banfuna bu flashback wagogolo bwe twavuganga awo kulemererwa birooto ebiraga kulemererwa kubotola ngoye njulifu bituli olooto oli bwereere ayya oli twakwogeraku kati okulota obwereere mu nsi y'omwoyo bino mwana wa Mukama binoting bwe weerotanga oli bwereere bino ebintu bisatu binoting 1 wandibanga omubi yakwambula omukisa ekyo kimu blessing toyina ekyokubiri kyandiba kiranga muzimu gwa bwenzi obukuyingiridde ekyokusatu wandibanga omubi yakwambula spiritual gifts ebirabo eby'omwoyo nkiddemu wandiba omubi yakwambula omukisa tolina kyandiba kiranga muzimu gwa bwenzi guyingiddewo kyandibanga omubi yakwambula spiritual gifts ebirabo eby'omwoyo nga tolina musumba nandota nga tuli ku beach mukyoto tugenza kuwugamu njamadde kapale kati okuwuga ate nako kuyina amakulu gaako kiri mu ngeri ndala so kati gwakirose nga oli waka oli bwereere olota oli mu bantu oyinza okuba olina mu katale okola oba oli ku mulimu naye ng'okola bwereere ne bendimu bali bwereere nti nga bambadde ate bo abatera biroota beeroota bali mu bantu ng'ali bwereere yeeka nga yali obwereere tekisoboka kujja nga mwenna muli bwereere tekisoboka kujja nga ne balimu bali bwereere kisoboka abamu
banyo kuba banga obulibwere oli mu baganda nenga mwena muri bwerere mwina okubanga mwina ekibagatta wamwe nga muri ku mulimu nga muri bwerere esegeeza nti waliwo ekibatambulirako mwenna wamu osobola okwerota nga ogudde ebibuuzo oba ng'okoppa bikoppe oba ng'ogenda obikola naye nga toli ready kabusu ako kopa kasinze okunyumira nembiro tosebe okopperamu sekirabanga sekibuliranga nabo ukaje kulira kubona bagenda bikuwa gweteka video so mu comment section alot kongo oli mu bibuzo okoppa nsabojje ko mu comment section kati kamba weyo ku byawandikibwe bigenda okuba ekyo bw'okifuna obyali bwa kibyosobola okuyingira mu n'olwana byonna wamu oba ekyo kyokoppa kyokeke byonna bien njogedde Yeremiya 8:17 twanguye Yeremiya 8:17 sombanga wabikula kangire ngamba jjukiza El Shaddai money transfer bano bo bakuguka mu kutambuza sente osombana tulinayo banyina fe banje abali yebwere baba kutuwa ku sente baba bambi bo otuwereza ku sente kosa El Shaddai bakozesa emiwendo mitono sente zituka mu bulamba ate mu budde bwazo bambi amen namba zigenda kubazirwa ninga wansi obakubidako bano ba contactinga nofuna empereza yabwe nnungi ddala amen Yeremiya 8:17 egamba nti kino these are the blades you are going to use to hit and overcome the spirit of failure omwoyo w'okulemererwa gano bagenda katuwa masasi bagatuwa byakulwanyisa byokuba omwoyo gw'okulemererwa yes Yeremiya 8:17 egamba kubanga laba ndisindika emisota nsumbe emisota misota gyagwa kato sape kanunda tewali kyatalwanyisa ebitonde bya katonda kanunda tewali kyatalwanyisa ate bagamba sani yabiwaaba atule ku western kitiibwa bya mukama bayira wenzi jukidde omuntu alina ekibuuzo ku byokulwanyisa omusomozi kwe wakolako story nga otulaga ebyokulwanyisa ebyo scrolling wansi ogenda kumanya ebyokulwanyisa bya bingi nnyo byetukozesa mu kulwanya mu nsi ey'omwo ndisindika emisota koma amasalambwa agatalogeka era gali baluma bwayogera mukama kati bali babiri musabo nabo balina batusindikira nabo balina byokulwanyisa byabwe basindika osokulote enjuki zina n'okujja mu buliwo fe kanisa wali eri yagwa kati wali erugala wali Brother Abe yagimanyi bamusindikira njuki nezijja mu nezibazinda mu service bali basaba kawungezaawo nezibazinda kati kanisa yagwa naye balogo bakoleza batyo okuwamba ebintu bya mukama anti nakugamba waliwo ekyandiko wano gundi video bajja giteekayo ti n'omulokole bamuloga kasitagula olugi naye ate omulokole talogebwa as long as you open the doors kasito sawo enkwaso si yaite enkwaso mu Luganda osawo enkwaso oli kwagenda okukozesa era nabalaga wano nabalaga experiment zange lessons ezasemba yawo oba zino lessons oba tuzina kwanza na lectures gundi series oba lectures kuba kuyiga kuba kungi nnyo so kati naawe osobola okusindika nayo emisota n'amasalambwa bino ebintu bikola waberonzi omuntu omu ayimirira abikozesa alabo batajulire amasalambwa agatologeka omuntu naba ngasaba nagamba mpita nsindika amasalambwa agatalogeka eyo batula abandu gamusabo gye batula gye bayitira abamuyinza kuba bamanyi n'amanya gye batula nomwatula gundi mbasindika emisota n'amasalambwa mbagobera mu makubo 7 omwoyo mutuku basaasanye balumbagane buli kye bateesa kife olira mwana wa mukama ali mu spiritual warfare ojja kuwulira njagala abaana ba mukama wano bayiga okulwana olutalo wano ojja kuwulira ngayingira mu ntalo olw'omwoyo ng'ali serious so si bino eby'okusaba nga yayuya ebyokusaba nga yayuya tebikola onfuna mpulira kankuweyo ekirala njagala Yeremiya meka Yeremiya 1:19 Yeremiya 1:19 Yeremiya 1:19 egamba era balirwana naawe
naye tebali kuwangula kubanga nze ndi wamu naawe bwatu bwayogera Mukama okuwonya. Kitegeeza bwayogera war is inevitable. Otalo weruli yagato yagala bali lwana naye tebajja kuwangula. Yes. Lwaki kubanga ye wali ikastoyimira naye. Mwana wa Mukama nsubira nti awuliriza bulungi. Yeremiya 2 Jeremiah 20 verse 11 egamba naye Mukama naye Mukama ali wamu nange ngo w'amaanyi ow'entiisa. Abanjiganya kye baliva beesittala so tebali wangula baliswala nnyo kubanga tebakoze byamagezi balikwatibwa ensonyi ezitaliggwaawo eziteerabirwenga ennaku zonna. Balingira ekiswala ekitaliggwaawo. Bino byakulwanyisa byogenda byokabira Mukama leka beesittale. Let them stumble. It means to hit something and okutomera ekintu no tugeze ngotama no tomera ejjinja. Nobanga atagala. Notagala. Oba nodda neema. Odda neema bega. Bino musumba ali muntu ebyawandikibwa mwana wa Mukama gwasabye ogeze nsabye musumba nsabye ne yitamu bino byakulwanyisa ebatuwa spiritual warfare. Yes. Abayingira mu lutalo kati bino mubyekwate. Kuva 23 27 leka nawo wewe ekyawandikibwa. Exodus 23, 27 and 28. Ndisindika entiisa yange mu maaso go kati koole entiisa ya Mukama ekulemberemu. Ndisindika entiisa ya Mukama ekulemberemu. Ndibateganya abantu bonna b'olituukako. Ndi kukyusiza amabega gaabwe abalabe bo. Omulabe okukyusa amabega ajja bw'ati Mukama n'amugoba bw'ati. Namutunuza eri avudde ddayo. Dayo. 28 ndisindika ennumba mu maaso go hornet eri bagoba omukiivi omukanani omukiiti mu maaso go. Kitegeza kubaho kenga buli omu aziyesansa bagajja akwata jakwata. Waliwo omukyala yali yabba omusajja ayamubba. Omukyala buli kumacha nakera ng'asaba ng'asabira mu bino ebyawandikibwa. Ng'abisabiramu nga yabbibwa ng'akakira emingo omwami we. Yagamba nsindika ebiku, nsindika enkukunyi, nsindika kalankoma, nsindika enjuki, nsindika emisota, amasalambwa gye beebaka mu buliri gye batuula. Ng'abisindikiro yamubba. Awo baafunanga kutula. Yamu omwami yadda. Omukyala baatabuka bubi. Bino yokulwanyisa byaddala. Kano tugamba nti mubeeraawo muyogeza. Mu Bayibuli mu ekigambo kyange muliro nyonde yasayasa si weegamba bwe kiri. Katonda bino abikoleramu. Kankongera ekimu malirize endowooza kituwe. Waliwo Jeremiah chapter 16 verse 16 egamba etya. Laba ndituma abavubi bangi bw'atyo bw'ayogera Mukama era bali kuvuba. Kati gwe nawe banga weeroota bakutwala ku nnyanja olaba ebifaananyi by'oku nnyanja wa Bayibuli egambye alisindika abavubi bali kuvubayo. Olwota olaba oli mu busibe. Oli mu mazzi wakwamire. Waliwo kyawandikibwa kino Mukama asindika abavubi banvubeyo gye bapta ekifaananyi osooka owola abavubi ba Katonda be yasindika. Ne bakuyiggayo ne bakuvubayo. Oluvannyuma ndituma abayizi bangi era bali bayigga okubajja ku lusozi ne kasozi na buli bunya obw'omayinja n'abayizi abalina. Talina bavubi ba. Weeroota oli mu kibira, weeroota oliwa, oli mu mpuku, oli luddawa. Oza bansibira ku nnyanja. Ayina abavubi. Bansibira mu nsiko. Ndaba ndi mu nsiko. Oli mu kibira. Alinayo abayizi. Yeremiya 16:16 Katonda akuvubayo akujjayo. Etujja bagamba Katonda talina magye simanga sana alina magye mulira amagye ga Katonda. Ono alina amagye alina akasamba atayina akasamba akatanna bakola. Kali mu bank.
kali awo kwa elinga meka national guard kali toyina woli balaba neje bali bakola kati ekyo ebino byakulwanisa omuntu bwobiyimiriramu ekikolo ekitawanza we have no knowledge against about spiritual warfare. Yeah, stuff. Musumba abantu tebamanyi ngedi yakulwana mu lutalo lwange omuntu akuza nsabe ntya banaye nga nsabye naye nga ekituufu n'ensaba ejasaba kati yafuna topic of spiritual warfare tuyiga okulwana kati okiraba kati otanze kati olutalo lutandise kati gamba mukama I pray for divine substitution achikowole divine substitution mukama nze nembera njikoye nsubstitutinga nchusiza namba divine substitution mulamu ino kubanti baita divine substitution waberewo mukama wakujja akuteke wala yes kubanga Katonda ayina abantu be balokola ayina abantu be bagabula namuwayo ate yabakoze eki Katonda ye kasitota mu attention asobola okugabula naye kasito omukabiri akusubstitutinga nakokomyawo yantula abantu bayo banunudde nga babadde n'abaana b'Isirayiri bennyini emyaka emeka mu buddu naye n'abajuka nagamba mpulidde okukaaba kwabwe ne mbatumira so omulabi waffe njagala kineno kimanye kasembe ndoza Isaya meka Isaya anamwenda olwabiri mwenya egamba etya omunyago guligibwa kuwamaanyi oba abawambibwa olw'ensonga baliteebwa naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be bawamba baligibwawo n'omunyago ogw'abentiisa guliteebwa kubanga ndiyomba n'oyo ndiyomba nani kali Mukama aluyingiddemu agenda kuyomba n'omulabewo ge Mukama luyomba n'ente eyo bitabuse jango yingirawo ndiyomba n'oyo ayomba naawe ndirokola abaana bo owulira mpuliza musa era abo abakujooga ndibaliisa ennyama yaabwe bo owulira mpuliriza era balitamira omusaayi gwabwe bo ng'omwenge omuwomerevu n'abalina omubiri bonna balimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era omununizi wo ow'amaanyi owa Yakobo owulidde Katonda bw'agambye agenda kuyomba n'abo abayomba naawe kati buli atula mu ssabo n'alaamiza n'ayita amannya go n'akola atya Mukama Katonda agenda kuyomba naye mwana Katonda gamba amina ene musomba era nga sinna kusiibula nakabuuzo kakasembayo Katonda nibagambye nti ebilooto bino ebyokumanya nti oli mu kusucceedinga watugambye nti okulemerera succeedinga kisobola okuva ku ddogo obanga kiva mu ku family yo obanga kiva ku mutango gw'olina oba gwe wakola oba gwe bakukolera kati gwe kinakyo tokujjira omala kukisa omala kugamba Katonda ayogerako nange oba just Katonda yennyula kanagamba naye ono mwana nkamubuulira ekimulemeddeko anti Katonda asobola okwogera nga tomubuuzizza naye nga yalaba gwe oli awo tobuuza kyokka embeera mbi okanya kusaba nagamba kankulageko kati waliwo ate oli ng'akola sinezi mutamugamba Mukama ne lwaki nkola sinezi mpita mu ngalo nfiirizibwa Mukama n'osaba n'akuwa message ezo kati omuntu aliyo nga tabotola ate nga takifunangako kati yakola atya agende maaso nakusaba oba asabe Mukama amulabe kati yeekebere mu byenjogedde akabero bayinako akakwata ku byoyogedde alina okuba tabyotako naye ng'alaba era mu buliwo tebigatta naye omuntu tasobola kulemwa kubotola nga kirimu omukono gwa Katonda ani Katonda tugeze kale obanga oyina kyoyagala okukola naye nga kiyinza okukuviiramu akabi maaso nagamba kati brother Dan okiraba nga ffe kati fe abalina abaana waliwo ekintu kati omwana bwajja azanyise paasi eyo kyokola otya oyinza n'omuyisaamu olwe ekimujjako lwaki ogimumma kuba okimanyi mbijali kati otugeze kati omwana wa P2 nga dadi ngulirayo emmotoka double cabin ne bwoba ng'olina ssente ogimuwa
ate kati agenda gikozesa kati waliwo n'ebintu mukama naye ate bwakusaba toyiko okola otya eyo gimuwa n'essanyu eri n'essanyu waliwo n'ebintu mukama byatuma ala tetunnabituuka oba nga bigenda tukola akabi ng'omuzadde kati bwekiba nga kigwa mu sseeryo nawo Katonda ayogererawo nagamba nti osaba naye tewali kubotolaawo anti kati ekyo ayinza okuwaayo message nakyo message etyanga akulaga agamba kireke oba nga akulaga nti tonnabotola ayinza okulagayo message ayinza okuwa message kandi asobola okwogera mu ngeri yonna asobola okugamba kireke asobola okuwaayo message etya naye era akuwaawo message ati obuzibu bwasana ngamba kireke ngenda gamba musumba genda kungaba bugambi oyo stani yayogedde kuba Katonda tasobola kugamba kiveeko abantu balina okumanya nti Katonda waliwo byasobola okugaana kangula akyo oyinza kati okuyana kati okugenda mu America kirungi kale mukama asobola okugaanayo nze kennyini mukama bwe nali njagala okugenda mu gunzi mu America ne South Africa mukama yanganga asigala owereze naye bwakugaana akuwa ensonga takugana buganyi nti bwokola kino ogenda okulaba kati apolisi okola ensonga gyakugambye kati bwogwaliriza ogendayo kati wala Pastor Tom bwe yagendayo atuuza ebyennyanja naye nga tebitambula yagamba yatonda nekubi nakomawo so oyinza okugenda n'okiwaliriza naye era gwabeere gwatasasulwa gwatakola ki tokangolaba kirungi kati ate totondo wala kati babalala bo nga bagenda Katonda buli muntu aminako ekisaaki ffenna bulaza ddan tetwenkanankana mu maaso ga Mukama teba kikulimba twawukana buli omu alina omukisa omugerere gwa njawulo ne level Katonda mwatukwatira mulimu abantu abamu nga Katonda ate babakwata nnyo nga kyatika Katonda alina engeri gyagenda nga bwolaba omuntu bw'alina ebintu bye mu nnyumba mulimu ebyebbeeyi nnyo nemba mnebyo mulimu ebyebbeeyi ebyamakulu kati kusanga kino ekyamakulu nga tesi kyabbeeyi ninga byonna alina engeri gyabikwatamu yenjawulo era yakugamba alina mu zaabu alina mu ki mu bintu bye kati so mulimu kati ab'omuwendo ennyo Katonda ate mulimu n'abantu nga Katonda abalinako nnyo amateeka musumba waliwo omuntu nga ye byonna kwagamba Katonda yogedde nange ate nga kituufu kyamugamba era kiba naye nga n'olugoye lwayambala ali sensitive oluto lwambala sikwagaza kawo kali talabikanga na wabbeeyi nnyo ku maaso g'ensi naye nga Katonda yamulinako nnyo attention mukama abampeera omukisa nze musumba sekitoleko Peter amin bannaye adda mu luyimba yalwonoona naye nga Cambridge Junior School tubadde nabo kuva ku ntandikwa era nga bamu kubagaga bafa batusaamu akasente abo bo basomesa abaana b'eggwanga bano bagenda bweru simanga ngenda kumalayo emyaka emeka obalekera omwana wo ne bamulabirira bamulera nga bazadde ate ne bamusomesa nga abasomesa era abakugwe nnyo bali Matugga Kito nabe namba zaabwe ziri awo wansi ku screen so bakubirako ne muteeseganya kubye mwagala omwana abeere ng'akola ki bayira bano banjawulo musumba tebakoteba ku musomesa bya mu kirasi byokka omwana bamugattako okuwuga baso omusomesa ebivuga abaana bakulanga omuntu ng'amanyi ekintu enensi no bwe yatuuka tekyalino yakusoma nnyo naye yeetaaga omuntu ng'alina skill emuli mu mukono oba mu mutwe basomesa abaana bakery portrait bintu bingi nnyo so tuukayo mulabe nga muteesa bulungi omwana w'eggwanga asome n'olwebyo bannaaye ffe katukome wano tunasinkana mu program eddako amen XPOTV to the world.